Frederick Namara Kaluhanga nga mutuuze w'e Lugazi mu Kawempe Division mu district y'e Kampala yasobedde oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu kkooti ng'awawaabira munnamagye Major Mark Wanyama ng'amuteebereza olw'okumupangira abantu abaamutuusaako obulabe nga bamusibyeko ogw'okwokya enju ya munnamagye ono n'okwonoona ebintu kyokka ng'oluvannyuma ate poliisi yamukwata n'emukuba mu kaduukulu. Namala ategeezezza nti yali alabirira abakozi ku ffaamu ya mukama we Jackson Tunamasiko era nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2023 yali agenze kusasula abakozi musaala ku kizinga Mbeya mu disitulikiti y'e Mukono nti kyokka abaava mu lyato ekyamwaniriza kyali kibinja ky'abantu nga bakulembeddwamu Yasini Kasirye omuwandiisi w'ekyalo kino ne Jackson Sebitosi eyeepaatiikako erya Big Pig abakozi ku ttaka lya munnamagye Mark Wanyama ne bamulumba ne batandika okumukuba amayinja naye kwe kwekubira enduulu mu kkooti. Naye nali nakava bwenti mu lyato gurupu ya Wanyama nga walimu omusajja bamuyita Yasini Kasirye kubanga fena yali abeera awo n'omulala nga bamuyita Big Pig Jackson Sebitosi Jackson bwatyo erinnya naye manye kuli ya Jackson oba bweto oba Jackson Sebitosi naye nga tumumanyi nga Pig n'abantu abalala n'abatemwa bali babeerawo abalala ne banumba ne bankuba amayinja era nantema wano nankuba wano ejambiya era bwe naamala kugwa wansi era ne bamparura awo ne bamparura ne banzija eri ku miti ya Mwami Jackson ne bandeetera ddala ku lubalama rw'ennyanja. Awo poliisi bwe yajja ya Marine bwe yanzija. Namala nnyonnyola nti bano baamutema ebijambiya ku mutwe oluvannyuma ne bamuwalula okuva ku ttaka lya mukama we paka ku lubalama lw'ennyanja era nga kw'otadde okumubbako bye yalina omwali ensimbi ez'okusasula abakozi ezisoba mu bukadde 6, iPad, essimu ya Samsung smartphone, driving permit n'ebirala nga bw'annyonnyola. Big Pig yankuba ejjinja ku mutwe wano wenyine wano obwongo we bubeera n'enkovu gye ziri lwakuba waliwo enviiri kati we yankubira ejjinja ningwa wansi omulala najja nankuba jambiya wano kati ne banzijjako ensawo kati bwe banzijjawo ensawo nga awo nga mpunzawunzeemu kati omulala najja n'ekitofaari n'alinkuba wano kati olumala kunkuba bwento nga sikyategeera nga kwegamba ningo omulambo kubanga nali nfudde you just survived by hairs blades kati awo bwe baamala kunyaga buli kimu nga bakinyaze Yasini n'agamba nedda bano ono omusajja yatulemesa wano katumukole kwatutegeere ajja kutya bw'anaabawonye taliddayo wano. Ayongeddeko nti oluvannyuma Yasini Kasirye yaleeta amafuta ga petro n'agamuyiira omubiri gwonna era wano Big Pig n'amukoleeza bw'atyo n'atandika okuteta era ebitundu by'omubiri ebisinga byayokebwa omuliro omuli n'ebyekyama nti poliisi ya Marine okuva e Katosi ye yataasa obulamu bwe ne buwonera watono okusaanawo. Era awo yafunira petro n'aginjiira era Big Pig n'afuna ekibiriti n'akoleeza era yatandika ku mutwe n'anjiira ku mugongo era petro n'akirira yenna mubiri gwonna era oli bwe yansaako omuliro wano era yanjokya n'enkovu gye ziri ekyali vizibo era n'akabina konna n'ebitundu byange ebyekyama byonna omuliro gwabyokya kubanga n'ebifaananyi mbirina bwe mbikulaga obiraba. Ono ategeezezza nti sabbiiti ewedde yakwatibwa n'atwalibwa mu kaduukulu ka poliisi gye yakulungula ennaku 4 nnambirira ku misango emijweteke nti okugezaako okunafuya ye gwe yaggulawo. So omusango gwo weeguli era twabagulako omusango era nabo ndowooza omukugezaako okugamba banafuye guno omusango nabo era kwe kugulako ebyo ebisangosango bye bagamba arson and malicious damage. Ono kati agamba addukidde mu woofiisi y'omuyambi wa gavumenti okulaba ng'afuna obuyambi bw'amateeka. Eyali mukama wa Namara Godias Byaruhanga annyonnyodde embeera bwe yali n'engeri gye yafunamu amawulire g'omukozi we n'asaba wabeewo ekikolebwa Namara afune obwenkanya. Jackson Sekatono, Big Pig n'abantu abalala baali bangi tebamulumbye balina amayinja jambiya
Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo balumiriza abantu aboogerwako okuli Sebitosi Jackson ne Kasirye Yasin. Ono nga Ssaabawandiisi w'olukiiko lwa LC1 ku kyalo Mbeya babalumiriza okuba abazzi b'emisango. Baali bamukubye omutwe guno nga bagutemyetemye eno weebati gonna. Eno mugongo nga bamutemyetemye oba zenkasi nga bazimutemye eno. Mwenge n'afuluma abweru, mu kufuluma abweru okutuuka ku lyato lye nga balyasiza. Nabuuza lwaki mwasiza eryato lyange, bamukuba bukubi. Bwe baamala kumukuba kyembadde nyerabidde bayingira sitowa yaffe. Walimu esawo za kawunga, walimu ebijanjaalo, walimu ebbooma zino zitukozesa kufuuyira muddo mu faamu, walimu esuuruuru, tuuruzi zonna bazitwala. Wabula munnamagye Mark Wanyama gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu yagamba nti bamaze emyaka 3 nga banoonya Namara ono okutuusa lwe baamukutte nti kyokka n'ateebwa nga fayiro ye yali yamala dda okuva ew'omuwaabi wa gavumenti ng'era agamba nti Namara alina omusango nti n'abalala 36 abaakwatibwa ku by'okukoona ennyumba ye baateebwa dda. Twekangako kati omu yabakulira kwe bayita Namara Kampanga omukozi wa Jackson Damaso kati twali tumunoonya emyaka 3 batulabika. So last week kana yatuyamba etumufuna kwata. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire agamba nti fayiro y'omusango guno yayitibwa woofiisi y'omuwaabi wa gavumenti e Kampala nti nga buli alina okwemulugunya wa ddembe okugendayo ne bapuliida be. Fayiro eno yaggulwawo mwaka 2021 era essaawa zino njogeramu fayiro essaawa zino eri mu ofiisi ya DPP wane Kampala oluvannyuma lw'okuba nti bagiyita ku poliisi emukono. So omuntu yenna alina okwemulugunya ku butya okunoonyereza bwe kugenze asobola okutuukirira ofiisi eyo n'agoberera ne bapuliida be. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.